naye gwe n'obeera omwami nolowooza nti oli musajja ddala owera ne banga gwabigula n'eki ekikusuza wa mukyala ne banga ofuluma teri muntu alikukiza nti oli musajja bagamba oyo yafumbirwa ate nawe kenyini tobeera musanyufu ne bw'omuwa ensi n'eggulu bw'oyita ku bantu boote oba olaba buli omu yenna ageya ggwe naye bwabanga mukyala we Faruku nga gwamusuza gwamuliisa gwamuwa buli kimu ne banga nalina kyateekayo naye nga aliwo ovimba sebo ne bamusanga ku muntu oyogera ky'oyagala naye omukyala ng'akusuzako oli musanga n'omuntu olimanya nti bulijjo yali yakuwasa. Mbala musiza mwena bakatwegatako amanya yenze Sakozi Faruku mujebaleko mwena gye muli wano wendi ndine Antimasa tugenda kuba tukwata ku bintu bingi Antimasa mumanyi tuli mu Women's Day wafumbirwa oli musajja wafumbirwa bakuwasa kati luno lunaku luba lukwatako terukwatako dene ekirala bizibu ki omusajja byoyolekera nga ofumbiddwa omukazi okitegeera lwaki abasajja teba providing ennaku zino yeki abaami abakyala abalungi tebafumbirwa ne baserebu kiki ekigenda maaso so muganda wange bamuyita Roy Wine nkwagala nnyo ne mukazi wo Shina mbagala nnyo Shina ne Roy Wine muli bakabi nnyo baana batonda ye munaye beyagalira mulaavu kyekyo kyembadde nkugamba Faruku betegeera munaye beyagala betegeera abantu bavubuka yes kasita wetegeera ne munno mu grade yammwe mu myaka gyammwe ebintu birina ng'egye binyuma banange Faruku tosobola wangaza mukwano ng'oli mwana mutono owasa omukazi ng'okyali gye bali nti alina brother wange kennyini kibatabukako mu maaso tebakulimba wange oyagala muntu omuwangaala nti alina brother wange yawasa nga bakyasoma bewasa bakyasoma naye bagagawadde webali bakyali bonna batambula bonna ate nga bali bakyasoma kizibu nnyo mutuuka ne mukyankalana ng'onoyagala ebbaala gwe toyagala bbaala ng'onoyagala bino kati ekyo ky'oyogedde ekyo kituufu oli ku mulamwa nti nga temunaba kukaayana mutuule ku meeza muno mugambe ebbaala erina buzibu bwebiti nandibadde ndowooza tukole kino okitegeera naye obanga oyagala muntu wabula mama kituufu tuli powered by Sozo property consultant bagamba oba olina byonna by'otunda ebyawaka nga biri mubeera nnungi mukubireko oba mu whatsappingeko kati n'abakyama kutwa bagamba nti munayi genda bakuwe fashion design zonna zoyagala za mikolo za ki kwanjula biki genda ne bakutungira ekyo kyoyagala tebakuwa bo kye baagala gwe kyoyagala kye bakolera Antimasa banji mukwano nkulamusizza kulamusiza Faruku ogamba otya ndi bulungi kiri kiti eyo kiri fine nga mondabeera ndakuleeta abantu ne bagamba nti mukazi oyo ayogedde bulungi zimaye biki abakazi bannange abakazi b'okuccano wano n'ebintu mbitegeera Faruku kugina emyaka mba mbitegeera omukazi watuukira okukula nga bintu byayisemu bingi kyo kituufu abamusumbuye bano abamukudde abakalakase ebyekiyaayi abadduse obuddusi baba bangi oba oyita mu ssomero nze omwana gwendikwatira ku mwana wange ate muwala tajja kugamba ajja kutegeera ajja kumbendegera ng'ozadde oba ng'ofunye owu nga nzadde nenfuna omwana wange ow'obuwala n'omuzanyirazanyirako mujja kummendegera anti kati omwala olina omufuula mukwano gwo kati ekyama nti n'amusunako ajja kujja kugambye omanyi mami ono yangambye bw'ati naye kati omufuula gundi nga tasobola kugamba ng'akutya kati ze nakigamba muwala wange ng'akyali muto bwe yamala siniya 4 nempulya nga omutima gunkuba wakimugamba oti ne mugamba kanjagala ofuuke mukwano gwange okitegeera nti bw'oba wayo omuntu akusumbuye oba ng'ofunye boyfriend osobola okumbuulira tewali buzibu nenkuwa ku magezi naye ne tukimeekinga kyobola ne kati akyala omwala wange Faruku mumanyi mukwano gwange nnyo ne bw'osula ng'omugambye bw'ati ajja n'ambuulira simumanyi muwalawo wamulaba akakeera ako twali wali ku mukolo gwakojja nzijukidde yoyo muwalawo badde simumanyi kati oyo mukwano gwange ntantegeera era bwe yafuna asooka era yaŋŋamba bugambi ntiki yaŋŋamba mami nafunyeyo omuntu ali bwati ne bwati asoma koosi bweti ne mugamba tewali buzibu naye temukola by'abantu bakulu kuba mukyali baana bato kuba mukwano gwange nemwe temukola by'abantu bakulu kuba mukyali baana bato ate kirungi nti naye yali mulokole n'omwana wange ki mulokole kandi mugamba temukola bintu bwokola ebintu ebyabakulu nga mukyali bato gyafunamu ebizibu bwe biti kubanga mwana wange tayagala nnyo okunyiiza Katonda nemwe Katonda agenda kunyiigira ogenda kusubwa bwekiti ogenda subwa bwekiti naye tagenda kuwa kitiibwa kubanga ajja kufunayo omuntu agenda omulaga nti tebalina kola byabakulu kati bwe bokkiriza kitegeeza gwe ajja tuuka ataakukyawe okitegeera kati nabeera
mbeera nga ngamba buli kimu ze mwana nga ngamba. Olowooza lwaki abazadde tebakola bintu like tebafuula abaana baabwe mikwano gyabwe? Abasinga baba tebakimanyi ate abalala stress. Enti omuzadde wane stress ng'oluusi abeera mukambwe buli kaseera n'atamanya nti kyabulabe nnyo okusingira ddala naye ku baana bonna naye okusingira ddala ku baana abawala. Nti omwana bw'otamufuula mukwano gwo akutya nti ne bw'aba n'essimu osanga alinamu password gy'otamanyi. Naye nze omwana wange password yange gye nkozesa gy'akozesa tesinze nagimuwa. Bwe namuwa essimu namugamba mpaako ku password onanga mami teekamu eyiyo. Eyanga ne tukozesa password y'emu nti lwansonga kitegeeza talina byakukusa by'amaanyi kwa mukwano gwange ate nange anjaga nnyo tayagala kunyiiza. Yeah. Okay, so olina omufuula mukwano oba olina omufuula mukwano gwo kimuyamba byanigeza n'anyumiza omwaluusi n'amugamba amagezi amabi kati gwokola ki obimugamba. Happy Women's Day abakyala mwena abali eyo abekkiririzaamu n'abaami abali eyo abategedde luno olunaku nemwama nedda tulina okikwasaganya tulina okulaga abantu baffe nti leero olunaku lwabwe ne musoosowazaako struggle banange eyinza obutavaawo kubanga kuva dda struggle weerwa nti kati abantu bakikuza ne bakyogera naye tewali bulamu butabeerangako struggle bukyatuzaalibwa ne bajjajja baffe struggle yaliwo. So mwebale kugoberera mwebale kwagala Faruku nange mwebale kunjagala abantu bakwagala bambi mwebale kunjagala mwebale kunzamu maanyi abantu bakwagala. So kati Women's Day kitegeeza ki ku side yammwe? Women's Day lunaku lw'abakyala nga bw'olaba nti Christmas manyi tebeera birthday ya Yesu. Kati naffe lunaku lwaffe ng'abakyala okulucelebratinga ne tumanya nti naffe tuli bakyala noma nti wamma lunaku lwange kyandibadde kirungi nnyo ku baami n'okozesa chance eyo kwako engeri gy'osonsowazamu ebintu by'omuntu n'amanya nti butuufu nze aliwo. Mwagala bakolera biki ku lunaku luno? Buli muntu oba n'omuntu Faruku omanya ebintu ebimusanyusa oluusi ate n'osusaako nga n'otetenkanya ng'omuntu bwe kisoboka gwe n'ojja n'onebuuzaako tukole kiki ekisigenda omusanyusa. Abakazi olowooza olunaku luno balufunyeemu ng'engeri gye balina olufunamu oba abakazi mu butuufu abakazi abamu tebabitegeera nabitegeera bigenda mu maaso? Kyemmanyi nti abasinga bamanyi nti Women's Day naye buli kintu kyonna ekibeerawo gwokimaking okulaba nti kitegeeza ekyo kyennyini kyekiri. Oyinza okuba nti Women's Day nsobola okukola ki? Women's Day nsobola okutuula nemanyi naye ebintu byenkoze Women's Day nali nfunyeemu kintuuseewa oba ku lunaku n'ongamba nedda kambeeko wentula ndowooze butuufu wa wentuuse ndagawa onfunaye n'olaba kati olwaliro neesuubiza kino nga munaana ogwokusatu n'owandiika nga munaana ogwokusatu 2021 neesuubiza ogenda okutuuka ku Women's Day eri nja kuba nkoze kino oba nja kuba nfuuse kino. Naye Women's Day ndabye abakazi abasinga basigaddeyo bambi bali mu kukola eyo gyonna gyempisa. Bali mu kukola naye balina okukola naye osanga buli muntu alina engeri gy'alukwatagana. Olunaku luno balina beera waka oba sitegeera? Nze ngamba nti olunaku luno buli muntu alina okulukwata nga bw'alaba embeera gy'alimu. Omuntu asobola n'akola nafunako eddakiika nakola ki naluselebrating. Omuntu asobola kubeera ku mulimu ng'olaba nti bw'obeera ku mulimu ateeka olunaku lw'okola kati ate lwaki oba obeera waka. Omuntu osobola okubeera awo n'ogamba naye omanyi mikwano gyange gino leero oba baneiba bange betukola fena ku mudaala oba betutunda fena ku nnyanja leero kisikangule kwa kuleti ka soda mbagambe bambi Happy Women's Day onfunaye tekyetaagisa kola kintu kyonna naye kyotakola ki kyotasobola kyekikyasinza otulemesa obulamu oba kyekikyasinza okusula nnyo bizinesi z'abakyala. Okay, njagala tutandike muganda wange mpola mpola. Lwaki abavubuka bafumbirwa ennaku zino basusse okufumbirwa? Lwaki abavubuka basusse okufumbirwa? Ekisooka oba abaami tujagamba abavubuka kuba n'abaami abasajja osanga omusajja omukulu ali myaka 5 naye ng'agamba ng'ali kubanoonya ng'agamba bwe nfuna anteekamu ssente bwe nfuna mpasa nze wendi myaka 5 myaka 4 si bavubuka bokka. Lwaki okufumbirwa mu basajja kuyitiridde ensangi zino? Mutuwe ensonga abakazi tebekkiririzaamu. Ekirala nti baagala kuvuga motoka ze batasobola. Baani abo? Abaami. Kubanga omwami ekikuleetera okufumbirwa kitegeeza tolina busobozi busobola kubeezaawo omukyalo oyo kumuteeka waasula kumulabirira na buli kimu onfunaye. Kitegeeza nti gwe kenyini tomanyi kikyoli gwe kenyini tewemmanyi kuba singa obadde wemmanyi mu grade yo wandifunye oyo yennyini
ajja mu grade n'osigala ng'osigaze ekitiibwa ky'omusajja ky'omwami Faruku kankugambe Katonda yatonda ekintu kye bayita omwami yalina okuwasa Katonda teyali musiru oba Mukama Katonda nsonyiwe kale nti kyenyinza okugamba nti Katonda yakikola nga yagala bwe ekitibwe kiba kibeera so bw'olaba nga tosobola kugenda kuwasa mukyala muteeka wuwo byesonyiwe ate nammwe abakyala bawasa abaami oba abavubuka ekyo ekikolimu oba omaze okiyingiza mu famire yo n'omwana wajja kuwasa ate tagenda kufuna ssanyu Faruku teri kintu kinyuma kubanga olina bbaawo nolanga akuta akaveera nga tewamugambe mu grade ye nebanga soogera n'agula biringanya oba n'agula mukene wa 10 oba wa 10 naye n'amuleeta nga muleetedde mukyala we kitegeeza gwe omukyala mutuufu owera onfuna mukwano kitegeeza nti oli wanjawulo omuntu gw'oyina akusiima tayagala mubeeko gye mulaga naye gwe n'obeera omwami nolowooza nti oli musajja ddala owera nebanga gwabigula n'ekyo ekikusuza wa mukyala ne bw'obanga ofuluma teri muntu alikukiza nti oli musajja bagamba oyo yafumbirwa ate nawe kenyini tobeera musanyufu ne bw'omuwa ensi n'eggulu bw'oyita ku bantu boote oba olaba buli omu yenna ageeya ggwe naye bw'abanga mukyala we Faruku nga gwamusuza gwamuliisa gwamuwa buli kimu ne banga nalina kyateekayo naye nga aliwo ovimba sebo ne bw'omusanga ku muntu oyogera ky'oyagala naye omukyala ng'akusuzako oli musanga n'omuntu olimanya nti bulijjo yali yakuwasa bw'olimanya mutabuka kati nga lwaki oba omubuuza oba ogenda mugobawo akisiko omukyala akwegayirireko banange leero omunyiiza agenda kungoba wuwe naye ate omuntu gw'otagenda goba gyasula aliwo ddembe kugamba wampasa ddi ssebo bairawo nabeerako ne ku mawulire oli yamubuuza yampasa ddono yansasulira ennyumba gwaliyo mpasizaako oli n'akamaze bukyano be owabbaawe nze mbadde naye emyaka ena wamukolera ki wamusanga mu kazigo ke kwata akazigo ko baka 5,000 baka 3,000 asobola okukajjaamu gw'oba owasa owaserevoyo ate kizibu abasajja kyemunyamwe mukamwebagala mutaka bbaga yamwe babeesibako so oyo omukyala yakwagala Faruku kyonna ky'oli oyo mukyala asobola okigumya kubanga ayagala kusanyusa ne bw'omugamba nti sirina tayagala kufiirwa asobola okuguma naye gweoyagala ogende bakulabe ng'olina eggundi muwala mulungi avuga motoka nungi oluusinga alabika bulungi oluusi akola omulimu mulungi gwe kola mpolampola naawe wajja tuukayo abaana balungi eyo ebweru omusanga ng'atambuza emmere ne bami ng'omulanga muwala mulungi singa funa omuntu ne bakwatagana waatambuliza eyo emmere n'omuyita n'omugamba naye bwe nfuna esepiki n'esigiri tetusobola bwako kyetukola so anti ebireetedde abasajja obbawasa ensangi zino ogamba abasajja tebekkiririza ate tebamanyi nti basajja omuntu amanyi nti musajja tasobola kufumbirwa Faruku nkulayirira naye kenyino gy'omufuneko okoleko omanyi gomanya okunoonya ebintu omunoonyezeko omuntu naye mutuufu kyali wange ddala eyo gy'oli oli happy gye wafumbirwa oli happy mbuulira nange mbadde naye ekyagala okumbaseeyo kale gwe omugambe nange mbadde naye ekyagala okumpaseeyo naye olyotya biri bitya mwana gwe sitomera oli bulungi ajja kukunyonyola ate Faruku tonimmanga ombuuliranga kati oba mutako ono yaleeta obuzibu sente kinkugambye nti akasente koolina gwe lwaki oyagala ofuna ez'amangu nga sizizo anti sirina mulimu sikola bannange omulimu osobola okunoonya omulimu nze nabagamba Faruku emirimu tegiriiwo naye buli wantu waliwo omulimu kasita omanya nti nsobola okukola kino onfuna mukwano kasita omanya nti nsobola okugenda mu kitundu kyendimu bintu kyebisinga okusumbuwa abantu waliwo ebitundu by'obeeramu nga amazzi gaayo gatera nnyo okubula banoonya abagasena naye oyo agabaleetera omuyitanga mu ssiru naye n'otama nti singa otandika mpolampola ensi neeseka oyo aseka naawe ojja musenerako ate enkya ogenda okusanga ng'ofunye ssente buli kintu kyonna mu kitundu mulimu omuntu gwasobola okukola singa tujjamu ebintu by'okweraga Faruku tebandaba tebanjogerako nze ne mwana wa gundi abaami balina okukola ate n'ekirala abaami era olunaku lw'abakyala mu abaami bali eyo mbagamba nti wasa omuntu ajja mu gurediyo kikuyamba okusigala ng'ovimba n'ekikyo tomira kyotasobola banange ze motoka enene mugira muleko zivuga tomira kyotasobola kugaaya tomira kyotasagaaya kituufu Faruku kinakuwaza by the way oletse omulamu gwo ng'asaaga naye kinakuwaza bizibu ki omuntu byayolekera omwami nga bamuwasizza bingi nga nekikulu kalungi ebirungi gyebiri kubanga alina bulusi naye era nabyo bifuna nze waliwo yali yanyumizaako ate yali musajja mukulu
yangamba ye n'agamba kati yali mwami sente ne zimugwako ye yawasa gwe baawasa yali awasizza kati sente bwe zaamugwako omukyala we n'amucunya kati n'afunayo omukyala we yali akolera yangamba Kaleerwe kati ne batandika okubeera bonna naye yangamba anti Mase kye nayitamu omukyala nga yamuwasizza bizibu ki bye yayitamu ebizibu byayitamu ekisooka omukazi yagiranga saawa zaayagala nangamba simugambe kuba nali sirina ssente kubanga yeyandiisanga yeyansuzanga nangamba bajjanga omuno nanga ndaba bwe nti nga sijja kwogera nga bamutwala omukyakaza ate gona omukyakaza gozirina ezimukyakaza nga tazirina nagamba nayitanga mu bulumi nagamba olwayagadde okubuuza lwakubuuliza lwayagadde okuseka lwaseka lwayagadde okulya lwolina okulya anti okitegedde jenga olabayo si byakuddawo ne bamalisa mubeera banno ng'olowooza wooyagalira olina oliya wagamba nti leero teri kombako obadde ogenda kumukola ki kumunyiigira kumumaza amasannyalaze kumumaza akameeza kumumaza ki onfunaye nangamba nze nalayira ne wakira okubeererawo nzeka naye siriddamu kuba obulumi bwe nayitamu sibulabangako nangamba yakeranga ku machosi ne mulinnya mwena taxi ate nga kimanyi tolina n'atuuka yangamba oba baali bavaawa nangamba n'atuuka nagamba sasula ye nasasula eze n'atambula n'agenda nagamba yakinkolako so nti bwe mba nga mukyayagana ng'omukwano gukyali mupya bambi abaami bakigwamu baluza bwe bugenda obeera naye bimala ne bikyuka ate n'oli bambi ayali akwagala mu guledio ogenda otuka naye nga yanyiiga nga oluusi naye nga baamutegula nga togenda mulaba nfuna Faruku so bambi bayita mbulumi bwa omukazi asobola okugira akulaga wano nga akwagala biki akuleetera n'emmoloka biki n'emmoloka yiyo twala okuge bekyali mpya naye kasa kuyingiza ennyumba nabo balinga abasajja ababakyala abawasa babanga abasajja nabo bakola bata anti nabo babanga abasajja amatuka nabula byayagala nga kalavu kakendedde n'olowooza ku tsunami omanyi wala yagiyita tsunami abaana basula ku bulumi lwakuba teboogera naye nze oyo yangamba kwanga yali mwami mukulu yavaayo yavaayo nakola ebibye mukama namubulesinga mu mbeera ng'eno omwami bamuwasizza women's day bemukwatako temukwatako ani awo abeera mu women's day omutuufu ani acelebratinga kale nga Katonda bwe yakitonda kisigala nti bwaba muwasizza asigala nga ye musajja naye naye takifiiringa kubanga ne bw'anaasanyusa oli bannanga kantako tekasobola bulamu ne bw'anaamusanyusa gamba ate obannaba nze namuwasa ate nawe nobwobimukagamba ne bwembimukolera ndowooza kati agamba nze mukazi onfuna kugamba kintu tekisobola kubeera kirungi mu mutima gw'omuntu omuntu awulira bubi so to advise nze amagezi genandiwadde ndabanya abaami kubanoonya nze abaami 48 nze puroguramu eyo njiraba nnyo ogiraba naye ekintu kyenyinza okugamba zirina ebintu bye neebuuza Faruku buli wantu olobako n'abantu abakuli ku lusegere naye mwabo abantu bonna bonna bakwetolodde wabulamu omuntu alina ebisanizo byoyagala olyoka ojje ku TV nze ngamba basinga okujja ku TV babikozesa busungu nga alina gwe yakyaye kugamba ali alina ebimunyiza nagamba kangende mulage nti nnoonya ate abalala babitegeeza nga gamba bwenagenda ku TV nenoonya nja kufuna omukyalo omugagga oba nja kufuna omusajja omugagga kale kisinga okunyiiza omwana ganava nagamba nze njagala omusajja yazimba njagala omusajja alina emmotoka njagala omusajja ampe bizinesi gweolina erirudda nawe genda osuubule entu okere ku makyo twale ebintu bye muwino osangeyo omusuubuzi muno mutandikirawo bizinesi gwe lwaki oyagala omuntu akuwa bizinesi nga tolikola anti kitegeeza Faruku abantu abatakolagako bizinesi bazibu ojjamuwa bizinesi agisuule bakyogera mu bwangu nesi ekintu ekyangu okumaintaininga bizinesi omuntu okugiwangaza kuba tagimanyi afubutuseremu apanti omwagala sente ziizo abaami gye bali bakaaba nze Faruku nsisinkana abantu abenjawulo n'omuntu akunyumiza n'olanga n'obulumi bukutta kati tamanyi bwe basevinga tamanyi bakola batya mwebali abasobola okikola naye abasinga obungi oyo agamba njagala omwami ng'alina bizinesi alina emmotoka anteekamu ssente agende ewaffe gwe mu bulamu bweki kyewali weekoleddeko okujjako okujjayo ku TV soka wetunulemu nga ggwe okay anti Mase kituufu abasajja tebakyawa bakazi ensangi zino abakazi bebeekolera ssente zaabwe oba abakazi mmwe nammwe temukyamatira mmale nkutwale ku kiddako abasajja tebakya providinga nze kyenjagala okugamba nti abakyala bamatira
ate bakyala tulina laavu no Faruku wala abawa ife abo mu Kampala ensi yonna yonna bakyala tulina laavu mukyala nga yakwagadde oyinza okugamba oba kikinze ndi mu nsi nzekka n'ekizibu abasajja kyemulina nti bwomanya nti omukazi akwagala nnyo ate otandika kumulaba nga kitagasa ate ogamba kati oyo namumala obanga sideboard mu nyumba toyagala kumanya ate oba akwagala kikyozzaako kwegamba oli akagamba nze mmanyi owange talina gy'alaga kati notandika kwekola ebintu byo byonna byokola ki byeweekola oluusi mama ate ne bimuleetera okukola ki okukyawa nga teyandikikoze ate mu bulumi kyobola nti basinga mothers beeyongedde ate abasinga bagamba nti ze siddamu kufumbirwa ngenda okutwala awo lwansonga nti yayita mu bulumi yayagala nnyo Faruku bannange ffe twagala Faruku tulina laavu abakyala balina laavu nga beeyongedde mu kibuga anti kyekyo ntagenda nagwa ku Faruku n'amwemaliramu n'amwagala n'omusuubiza ensi n'eggulu oba wakamwagalamu omulundi omwaka gumu ogwokubiri tongomulaga nti tomufaako muno tomubuuza abantu babeera mu relationship nga tebeebuuza babeera bafumbo nga tebeebuuza Faruku obeera n'omwami nga si mukwano gwo noba n'ekizibu n'okubira gundi hero gundi n'omunyujamu nkunyumizeemu n'obinyumizamu kyokka teyandibadde mukwano gwo naye luli nga mutandika okwewasa ne bwe wabanga kakakona wajjanga n'omugamba so toyina tandika na muliro temwina tandika na muliro guno bwema mugutandise mugumaintaining guberewo gusoboka Faruku n'ogukuba paka anti kati ekizibu kyemuna kiri ekintu kimu nti muno bwakunyiiza ogenda n'onyiigira ddala mpaka n'otama nti bamandi ne bba wange n'anyiiza leero sita ne bayayingidde mu lunaku lwaffe ebyo tubireke omufuna ate n'abakyala nabo mbanenya balina ogwo omuze nti omwami akugenda n'akunyiiza bw'akomawo ekiro oluusi nga ayagala kulaga nti byawedde ate gwe n'osiba emitaafu omufuna n'oyaga omulaga nti anti yanyiiziza saagala kumanya kati ate awo sitano giwera ddala ekkubo bwemba nga mwanyiize leero Faruku mwagenze nga tetwogera ng'oli mwami wange bw'aba nga akomyewo ng'alyoke naye nga oke bintu mubite enkya mutandika olunaku lulala Faruku ala luno olunaku leero terudda mu bulamu bwaffe so ne bwe tubeera mu maka tulina okumanya nti olunaku olutukyankalanyiza singa tululeka emabega terugenda kudda mu bulamu bwaffe basingo mothers nga beeyongedde ennaku zino abasajja tebakyaprovidinga embeera y'ensi yeekalubye oba abakazi mu abatakuta n'ogamba kanesonyiwa omusajja ono kamuviire basinga mothers bangi mu Kampala ne mu Uganda oba mu nsi yonna simanyi bangi abasinga bavaayo nga bakyalina obulumi abalala ekikyasinza okuwangaaza bwasinga okubeera abangi obulamu bwabwe abamu babutambuliza mu busungu buli bwokwata obulamu bwo n'obutambuliza mu busungu ze gundi yanzaalamu omwana n'amanyi asiriddamu nedda obulamu bwo olina obuwa second chance ku muntu oyo gw'olaba nti asobola okubaako kyamakinga mu bulamu bwo onfunaye tosiba busungu naye buli wotambuza obulamu bwo mu byayita kubanga abasinga bonyuma naye tombulira gundi kyeyankola oyo yali siwuwo banange sitaani etagaza abantu Faruku oba olina okufumbirwa Faruku neryoka ekuvaayo nekutwala ewa Adamu nayo nejjayo gundi nemutwala woono neryoka ekusumbuwa so manya nti oluusi ebiseera ebyo naye nawe weebuuze naye kiki ekyasinga nga okututabula okwawukana ne Faruku kyali ki ekyatuviirako gwe singa omumazi nga tonaba kuddamu kugenda mu relationship endala nawe sooka weekolemwa omulimu wejjemu ogamenze maseka neteekeko wali kiki ekyali ekiranga nze njakuba ne Faruku nga twali bamukwano nga tweyagala nga twanyumirwa obufumbo bwaffe naye kyava ku teyali mwezi kyava ku ki kati weetunulemu yali mwezi naye bwe yali mwezi nze nakolanga ki kubanga oyinza obeera ewaka Faruku ng'omwami w'omwenzi okitegeera naye ku nnyomba gy'oyomamu n'engeri gy'omuvumamu ayayenza asinga onfunaye nodda ku mwana wa muno n'omuvuma ebigambo ebinene bwe biti n'omuvuma ebintu ebinene olw'obusungu n'omulangira kati lava etandika okufa naye singa omuntu aba ayenze n'omutuuza n'omugamba naye mubutuufu Faruku mubutuufu kiki kyaba ki nkimanyi abakyala mugamba kale banange anti masayogeza lwakwali ku kamera toyogeranga na mwami wo bana mukwano wo na boyfriend wo ng'okyalina obusungu obwenzi lwaki buyitiridde mu bakazi ensangi zino obwenzi lwaki bumatira oba banange nga tumatira nobeera n'abantu bana mukaaga bonna babatisa Faruku abakyala bamatira Faruku abakyala bamatira okujjako ekyenyiza okugamba abantu nti mu nsi tulina obwenzi bwa bika ebyo obadde obumanyi obwenzi obusooka bawo obwenzi buli nga bwakika nga buzaale ng'oli bamuzaala ng'ewaabwe jjajja yali mwezi ne jjajjawo ne jjajja wa jjajjawo ekyo nekika kiki nti oyo ne bw'oli mu wensi n'eggulu alisigala akola ki alisigala ayinda bonna asobola obeera omukazi asobola obeera omwami
nti ne bwabanga kwegamba bukimu kyonna okutandika ku bukimu kyonna sente weeri bukimu kyonna ne kalaso oba byebiti nabyo birikiriya okitegeera nti asigala ki mwenzi obayita obwenzi obuzaale obwenzi obw'ekika ekyokubiri waliwo obwenzi faluuku nti omukyalo oyo oba omwami oyo teyandiyenze naye omwami mukyala we ayenze n'akamala n'akwatako byakwatirira enkyamusangano nenkyamusangano omusajja nagamba banange sina kyengenda kukola yo omukyala yeki nange kanyendeko onfuna kati oluusi abakyala mwebali abenda lwansonga tibaba bwe baki benzi then ekyokusatu mulimu abakyala abatandiyenzi naye benda lwambeera faluuku mbeera ngati iye eyawaka nga faluuku osanga omuntu alina omwami ewaka naye omwami tasasula nyumba iye ate balina abaana gyebali bangi mwami faluuku nosanga omukyala mufumbo naye emmere waka yagigula faluuku nosanga omukyala mufumbo yalina okunoonya bizinesi wagenda okugya akasente nga si kyekyo oba okwawukana abaana basogenga talina taata waabwe oba okulemererwa ne badda mu kyalo kati omuntu oyo ayenda tenza oyanuma nnyo mba musabya na mukisa mukama muyamba omwami amutereeza mugabirire eyo embeera giveemu kubanga akikolera mu bulumi famire ye agyagala omwami we amwagala omufunaye naye olw'embeera eyo eriwo bw'ataafuneyo omuntu ow'ebbali omufunaye tagenda kusobola beezaawo makaage tagenda kusobola beezaawo baana be faluuku neyeesanga ng'akikoze onfunaye kati kitegeeza nti oyo singa bukeera ku makya omwami we n'atuukiriza byalina otuukiza n'amuwa sapooti oyo omukyalo obwenzi asobola obuvaako ye kati mu nsi talina kusaba kusinkana ono omwenzi gwe nasoose okumenya obwenzi obuzaalo bwe bubi ojja kutukako omutwe omuleka yende naye kubalala kati kyokola oyo oba olina muvaako buvi naye buno obwenzi obulala buwona kyenyinza okugamba faluuku anti mazi nina mukwano gwange mukwano gwange tukola mu industry mukyala muwala azimbye ennyumba ya kisajja muwala talina mwana abeerawo na mukozi we azimba ennyumba ya musajja bisenge nga 7 eri mu kikomera buli kimu mwekiri kati omuntu ng'oyo oyinza omusuubira okugenda okufumbirwa ye bw'aba ayina kukola ki because naye ayagala amaka ge yazimba sigakupangisa ne environment mwe yasettinga ya maka kusulawo naye kati talina mwana takola ki kati omuntu ng'oyo ddala aba akyafumbirwa ye mu bufumba aba akimayo kyewa omusajja lwaki omusajja tamulumba ewaka bw'aba amwagala faluuku mufumbo tebakimayo bizimbe bafunayo kye katonda kye yateekawo ssanyu abakazi bangi okimanyi abaliwe batyo naye bawulira bubi naye basula bubi basajja kibaluma wala yingo oli mukyala oli mwana muwala nga bw'omwogere ekisooka mwebaze okuba nti muwala mukozi akoze kati nga bw'akoze alina okukkiriza nti muwala atalina okufumbirwa so talina kuwasa ebyo ebintu bibaawo nga omuwala okwetegekera mwasobola okujja akasente onfunaye mwasobola okubaako ebirala byakolera mu projects endala zakolerawo naye ng'omwana omuwala ayina okufumbirwa mu butongole afune ekyo kyenyini afunirira essanyu ery'omwami okumuwasa ebyo ebyemirembe obiteeka wali ffe tukyusa ebintu bw'abanga kiwuliramu emirembe sijja mugaana naye kye sitagenda mukkiza wadde simumanyi tageeza n'awasa omusajja namuteeka mu makaage bw'abawo nga wulira yagagende nga bamukalakatira gye bamukalakatira naye taleeta musajja muki mu makaage ate mugambe antimasi agambe tukikola toleeta musajja wa mu makaage funayo omuntu gw'olaba nti omuntu oyo mu butuufu akukkiririzaamu wadde talina sente nga zizo talina bizimbe nga bibyo akweguya ne bw'omunyiiza kubanga ne bw'omunyiiza yeyeetonda ne bw'omunyiiza tafaayo kitegeeza omuntu oyo ajja kukumanga queen mugende mufune awalala lwa department endala we mubeera wano oba opangisaawo oba ofuna kyokoleramu ekikugjamu akasente ne kabeera ku akawunti yo kyaba akola naye tageeza n'afumbirwa n'aleeta omusajja nti olwafumbiddwa byebimu abantu basereba bamu abensobi ze bakola besitagenda kwogera nti sereba omu yafubutwawo n'afumbirwa omwami yali mwami mukulu kitegeeza nti oyo omwami ne bwamugamba banaye ng'okere yagamba katonda atandise kumanya lwakuba nti nsula mu nnyumba ye onfunaye so kyabulabe nnyo takigeza afune omuntu agenda afumbirwe amaka ge gasigalewo ge magezi genyinza okumuwa ate si yeka n'abantu abali mu kitibwa ekiti abaana bakoze ebintu yenna okusalama wali omuwala kawala kato kalungi nnyo ne kanzimbyawo kali naye
Kati go kasubira kaleke kalina yako kajje no mukazi. Atako konkagala kubanga ko kagala ne kapangisa. Ne kajipangisa ne kajitekamu abapangisa. We yawo nga kulwasa. Kalina nungi kawala kato. Ne kagenda ne kagampangisa ne kagamba mwana gwe tokola nsobi. Namunyonyo ne mugamba tochikola kwa oli yajanga naye nga bazimba biki. Afunye omulenzi we gwayagala lwaki tamuleta mu makane babeera. Lwaki awasa katuna yamutonda awase ba yamutonda kufumbirwa. Biki batero wayiriza abakazi. Eno message ngenda jiwa abaami abawasa abakyalo okusinga abalungi. N'abalala ne njiteeka nnyo ku abaami abawasa abakyala abalungi. Omuyitirivu balekerawo okubawayiriza. Balina engeri gye baba tokyalinga bo kye batamanyi. Nalonza nti okumuwa ssente okumuwa buli kimu kyekisinga obukulu naye bambi babacunya batya. Kati omutima gumubeera ku ngulwe oba bakyogera batya mu Luganda nti abeerawo n'agamba kirabika buli walaga bakolwa batya bamukwana. Nfuna mukwano kati buli bajja atanga baliwa bakukwanye ndowooza bakukwanye okitegeera bamugamba ko ina gyendaza mugamba ng'oluddeyo nga tojja kirabika oli mu bintu bye balina engeri gye babayisamu obubi kati tayimu neetuuka ng'omuntu nawula nga mutufu wadde omuntu nawula nga mwetamirwa lwasonga tamukkiriza nti asobola omubeerako yekka. So buli muntu ali engo wasiza omuntu wo ng'omwagala nga mukyalawo omwagala mukkiririzeemu leka kwetekamu kino ekitereka bamukwana kirabika mulungi nnyo okimanyi nti obeera n'omwami n'olungi wate nabiwuliramu obujja mu kifo ky'okusanyuka ayisoya natanga kirabika bye bibyo basajja kyabo kika kyekyo. Mwebali abaami nti yabeerawo nawulira obujja mwebali naye nti omukazi ate n'olungi wa bulungi nnyo ate omusajja n'afuna obujja nakwasa ng'oli mulungi ng'akukkiriza mu kyomugamba ate bw'amala okukwasa nayagala akufugira awo tokola okomyewo leeti togenda mu mikwano gyo togenda nze nja kwevugira oba nja kuwerekera oba ongambyewa ndi ku bitala yimirawo nkusangewo bw'akusangawo n'atandika kirabika nze nnyimira gy'oyimidde kirabika obadde olina gy'ova kwegamba muno n'otandika omuwayiza ebintu ebimunyiiza kitegeeza nti omuntu mwadde mugenda kuvaawo nga alina gy'avudde mutandika emboozi ojja muwayiza mutandika okusula nga temwogera sifalu ebyokusula n'omuntu munyuma nga twogera nze sibyagala. Mulimu abantu bwe batyo ate mulimu n'abantu amanyi okuhandulinga family zaabwe. So ebisinga olumu abakyala kubawaayiriza n'obutatuwa nnyo ne pressure oli ludda wa biki olaka oli mu basajja bibaluma nnyo n'okubeera ne munno nga bambi tomuwa ne bwaguma n'otamuwa respect ate n'otamusupportinga abambi basupportinga abakyala ebirooto byabwe tusegera singa oba n'omuntu manyi tayagala fuuka kino kimukolere muleke akibeere ate mbunamu anti temugira respect eyo gye mwagala ate temwagala gikola ki gibakinga na bikolwa anti kati mulimu abo abatagibakinga mukama bawo omutima ogugibakinga okitegeera naye mulimu oyo ng'olabira ddala bambi akyagala taafayo atakuwa ekitiibwa musupporting. Nze ngina omuntu gwe njagala okwebaza nga nze ng'omuntu ono ani nze nvaako oyagala kumpa kisinanga genda njagala kwebaza omwami gwe bayita Tadias ono bba wa Sherimato Tadias Katumba. Nze abantu abasinga nsomanyi following anye ebintu ebyo Faruku naye nze nenge je njagalamu oyo omwami kubanga ffenna abasinga tumanyi Tadias Katumba wavudde ne Sherimato naye yamanya akantu ke kwakaali kano okitegeraye n'akaagala n'amakasheri kange kagala nnyo music byayimba oba biyiteewo oba tebikute naye byakola ki byayagala n'abimuwa namanya Sherimato ayagala kino iwe muntu wa kamera namanya nti njakola okola nti Sherimato wangakola ki abeera musanyufu onfuna mukwano so abantu abanayugala fena twebazeeko abantu abami abali bwe batyo nti amuwadde eddembe okeera ku makya n'owasa Sherimato emyaka 5 3 10 n'omuzalamu abo abaana basatu anti waliwo oba okoze omulimu gw'amaanyi ebigambo by'owulira nti gundi oyo naye waliwo abamuteeramu ssente kati ebyo ebigambo byaffe abannayuganda nti omuntu bwakusinga kotanga kumuwaayiriza kale katugambe nti bamumuteeramu ssente anaamulina si yamulina naye nze kyemmanyi nti baatuula ku mmeeza ne bazimba famire yaabwe namanyi nti omwami mukyala wange kino kyekikasanyusa bambi omukazi waba anyirira ennyo ng'omusajja si yali awo ate bagamba nti waliwo amuteeramu akasente Tadias kyeky'abasinga ali ku muntu we yasula bulungi n'essanyu mwe musulayo nga mutandika kumuwaayiriza kirabika gundi waliwo yamuteeredde musente oyo yamuteera musente nga alabye agenda funa naye baateekamu mase njagala tumalirize lwaki abawala abalungi tebafumbirwa lwaki abawala abalungi ba celebrity baffe ne bwe tebafumbirwa
kiki ekiganyi abawala abalungi lwaki tebafumbirwa ate nga ebisanyizo byonna ebyo tebamanyi kufumba mpisa nvundu lwaki bakalaala tebafumbirwa osanga akaana nga kaliawo nga kalina omusajja ogenda kunjogeza bingi byesagali kwogera abawala bandyagadde okufumbirwa pasenteji y'abawala abalungi okimanyi naye abavayo ne bafumbirwa oluusi bayisibwa bubi kangereze ku baserebu mulimu abayisibwa obulungi naye ebiseera ebisinga nti abantu ababawasa kyekiri kyenakugambye tebaba baagala babajje ku mulamwa atandika okumufuga okitegerayo bwagenda ate kakitiraika kati oyinayo abala nti naye bwaba yamufuna so banga onoomuwangaaza bye batya nyina gwe njagala ogerezaako yayimbako akayimba akasengejja bamuyitanga n'oyo morinani kabasiita nantumi morini kabasiita oyo mwana yayimba bulungi nga mulungi anti teyafumbirwako baba wasa naye abasajja babawasa mukama abasaasire oba abawe kibonerezo oba abawe mukama bayambe oba mukama bayambe bafune ku kisa wasiza mwana wa munonga muyimbi pushinga ekyo kyali bwagamba nti ngenze ku show leka kusigala ngo mukulu amasima g'okumukumu nze kanvule bw'okoma wotodda ng'oluddeyo nnyozo show kinze bwanga manyi toli mukazi wange sikyayagala byagenda kuyimba sikyayagala okugenda okola bino ekyo kitegeeza nti muno kati biri bye owerekerako wabivaako nebyokusigala ewaka ng'owulira ng'oli free nabyo tokyabina osigala ku masimu ng'omuweereza ebigambo ebinene agenda okulaba nga kwegamba ali ku pressure onfuna ye n'agamba owaayi kati bagenda okola n'abatanafumbirwa gundi yafumbirwa ali bino gundi yafumbirwa ali bino okitegera ne batya naye nti nze ngamba abantu bave bawase kwaba babeere bakwano baabwe nga bwe kitandika wano nga kitandika muwerekera mufaako babasobola okumusapoti nga akola vidiyo mubeererawo bwabanga muwadde manager tatanga kumugamba kyaka ate oyagala manager biki bikyo kitegerayo amuwedde oyingire wa Shiba tegeera Shiba byabadde akola tobamuka nekika kyogiddemu engeri gyobadde omukwata mu kisigaze bwotyo onfunaye kigenda omuyamba okola ki okuwangaala nga omulina nga mukyalawo ensi yeewuunye gwe oserebu wamuwasa otya so kyekigaana oluusi kyekigaana abawala abaana abo okufumba naye baba baagala nnyo teri muntu atayagala kufumbirwa Faruku baba baagala bambi nnyo kubanga nabo balina laavu nabo balina kyebalina kyekyo onfunaye so ababadde beebuuza nti bakalaala tebafumba naye waliwo bakalaala nga si baserebu si baki naye nebu nga adibiddi ku lujja ate nga mwana wa mugagga anti abasajja kyekyo balekerawo balowooleza te n'abo abakyalo oluusi abali eyo abawala bayita nti balungi bana babagagga mbadde mbasaba mukakanire abantu ababa bawasizza temubayisaamu maaso nabo gye bali neme kudda ku sayidi y'abawala bokka n'abo abawala muwe abantu ababa bawasiza ekitiibwa bwe wasalawo mufumbirwa wadduli mwana wa mugagga wadduli serebu mukwatagane bulungi wagambye nti wano osobeza nga bwe tunamulaba nga osobeza mugambe amusori ate nkyato kiddamu wabo obubaka bwo obusembayo Women's Day celebration bambi Women's Day banange njibagaliza yona buli omu yenna buli mukyala yenna gyali mu kiti kyo banange nkwagaliza olunaku olulungi happy Women's Day abaami abalutegedde banange sina kinyiza bagamba okujjako Mukama Katonda bongere bingi abasanyuse next year ko olunaku mubawe ebisinga bye mubawadde bawe namba enamba yange obanire baba nakusumbu enamba yange nedda enamba yange nkozesa by the way nyina Facebook page amunsimire masi antimasi then kubyenkola fashion nkola diko then nkozesa 0752 422012 then ngina ne ya WhatsApp group nja kwanji basomera naye bambi mu following nkola birungi ntumika no montuma wona oyagala surprise buli kimu kyona yebo ngama nti nkutungire ngama njagala kino nze ndi muntu atumika nekira njagala kwebaza ku bantu abanesize abanjagadde nga antimase abanfudde kyendi mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga namba yo njikubako ku bintu birala ingaki nga waliwo ayagala agamba nsinga kwagala muntu kugikubako nonga machuula kyoyagala okungama nsonga lwaki ne kupeji yange ebeerawo ebisigadde simanyi singa mba sikisobodde mba ngenda kuyamuna ekyo kijja kisobola kyonna kyowulira ng'oyagala kumubuuza bajja kubuuza ebikambwe anti bwe mba sikisobola sijja kulwisa kulira budde oba nange kundira budde kyanga mukwano kino nga mune sijja kisobola
Okay. Yeah. Enamba temuddamu kuŋŋamba Faruku. Okay. Tweyanza nnyo, tweyanzige tubadde ku Women's Day celebration. Women's Day celebration gwe ogitegeera otya, ocelebratinze otya, omukazi omukoleddewo kaki, naye ate Valentine, tuba twakava mu Valentine nga nakakuwa omukwano gwange, amapenzi nga kuwadde, ddala ate onyingiza mu Women's Day, tuli eno mu struggle, ddala omusajja agamba bannange mwagala tutta bussi. Oli muki? Ebibe byange. Anti katono ku byosobola. Bannange, Valentine, Women's Day, tuli mu struggle, tuyingira Easter. Mpola. Teweepika nnyo. Vugamu katono k'osobodde naye ate okusinga okusirikira awo. Ate abalala mufune omukazi gw'osobola. Kikulu nnyo teweepikira bambi. Kuba tojja funa ssanyu. Tojja funa ssanyu. Buli wafuna omuntu mukazi ng'akusinga gwe togenda kufuna ssanyu. Byebyo ajja kusaba ekintu naye ng'akusabye ekibanja kya jjajjaawo. Ate omunyiigi. Ate ogambe nti akusabye nnyo. Ate ogambe nti akusabye nnyo. Mwewale nnyo okubeeranga mu relationship ne mbeera mu nnyumba nga temwogera nga mwenyigidde lwa bintu eby'ekisiru. So mwekwatagane funa guleediyo muleetere bbiringanyayo muleetereyo kanaasanyuke akuwa omukwano. Okusinga ate ono bwe mwaye 10 ze wandiwadde ate olina omwaye 3 n'asanyuka. Olowooza 10 omuwadde nnyo ate nga tolina ki kyomuwadde nasigala nga kuyisamu amaaso kituufu. So wali emitwalo gye 5 n'ofuseevinga ali mu guleediyo ojjamu waye 5 gwenkota y'ettooke gulyawo kiro y'ennyama asanyuka kuwa omukwano munyumye naye ono bimutwalira n'agamba tojja namusangayo. Tweyanze nnyo tweyanzege bwete tubadde ne Antimase. Tugenda kufuna topic, tujja kufuna olunaku twogere omukazi omutuufu alina kufumbirirwa ku myaka emeka nga byonna obimaze ng'omaze okuba ebibaala byo ng'omaze okulaba bamaze okwetoolooza yonna ng'okooyeeyo myaka emeka ng'osetolinga n'omulenzi oyina kufumbirirwa ku myaka emeka. Okitegeera oyina kufumbirwa oyina kuwasa ku myaka emeka because oli agamba mu 18 oyagala kuwasa owasa biki muganda wa 18 omanye gwe omuliro oguliyo oyagala kuwasa. Omusajja omutuufu alina wasiza ku myaka emeka, omwami omukyalo omutuufu alina fumbirirwa gye tujja okugendako next week tutemeteme tulabe ensobi ebizibu by'okuwasa amangu n'ebyokufumbirwa amangu. Tweyanza nnyo tweyanze.